kyaleetebwa mu bukyamu kubanga kipya. Ekyokubiri, baali tebalina lukusa kwogera ku nsonga nga ezi. Baali tebakkirizibwa kwogera ku nsalo za Uganda, kuzongeza oba kuzikendeeza. Obwo buyinza baali tebabuyina bammemba ba Constituent Assembly. Ekyokubiri, baali tebakkirizibwa kukwata ku nsonga ya citizenship by birth. That was a right. Si yaabwe, obuyinza tebabuyina, baali bamaze okulondebwa, era ebyo ebintu birina n'emisango egy'ensi yonna egibyogera. Kabagala okusoma, waliwo omusango United States versus Wongo Kim. Ogwo musango bagusalira akansa, era guli ku peegi ey'agatabo ag'amaanyi agalimu emisango, peegi 101 ag'omu America ne peegi 49. Supreme Court ne bajulira mu Supreme Court era neeyongera nebawa ku muko 89. Ogwo musango Wongo Kim ye yali nga bagamba mu China n'abasinga nga ekyamazima mu America. Omusango gw'okubiri gwenjagala okubabuulira, kababuulire gya wano gw'okubiri kanguleke kuba nagwo gwa America. Waliwo Anudo versus United Republic of Tanzania. Guno musango gwasalibwa mu African Court on Human and People's Rights. Magaye ndi member wa coalition. Ono musajja yali ali mu kufuna certificate ya bufumbo ne mukyala we. Mukiwulira? Tanzania nemukwata, oli ku Kiggwe. Oyinza otya okuwasiza wano? Toli mu Tanzania, oli mu Kenya. Ne bamukwata ne bamusuula e Kenya. Kenya nemukwata ne iligo munaye aliwo iligale nayo nemuggalira. Ne bamala ne bamukwata ne bamukasuka ku nsalo n'afuuka stateless mu no man's land. Kooti negamba nti kino tekikkirizibwa. Omuntu okumugamba nti omuzzaayo ensi mu omutwala erina okuba nga emulindiridde nga waayo. Mmwe temuli kintu kyonna okujjako bannayuganda. Tuli baawano. Tewaliwo nsi ndala ekulinze nti oba kugobera wonna jangu wano. Oli munnayuganda. Nawulidde abantu abalimba abantu naturalize. Naturalize kitegeeza ogenze mu alienism. Registration Act. Y'abantu abatali bannayuganda n'osaba obunnayuganda nga oyita mu kuwaayo obutuuze buli bw'obadde obw'ensi endala babuyuze bakuwe buno. Etteeka ligamba tebabuyuza nga buno tebannakuwa mpankole ki nkuwe. Kati wano ekyo omuntu yekka alina okufuna obutuuze obwo ye muntu ng'olina obutuuze bw'ensi endala. Wanika omukono ng'obuyina. Tuzaalibwa wano. Otuze bwe Namutamba. Mukitegeera bannange. N'olwekyo bwe bakuwuddiisa n'oyagala ate ogende mu naturalize, ate mwana wange nabyo tebajja bikuwa. Mujja kusigala wali ng'ogyeko okubeera ssentebe yabyogedde. Naturalization is a creation of stateless persons in perpetuity. Muba mutonzeewo olulyo olw'abantu abatali bannayuganda nga buli ddakiika balina kufuna biwandiiko nga pamiti z'okutwala ente. Abaana bo boozadde nabo bamala kufuna baba tebayina. Kaakati bw'oba oyagala basomesebwe ku basale za district nga tannaba kufuna naturalization, oyo abatavuddemu ye bw'agifuna olwo n'afuna basale ya gavumenti. Kaakati ebyo byonna tebabibalengeza. Aha. Mu misango gye mbasomedde muwuliddemu omusango ogwa Constitutional Court eya Uganda
kakati nze mpulira abantu nga babalimba nti tugenda mu constitutional court tuwabe batujja batya mu ssemateeka. Constitutional court eyina amateeka gegenderako. Bw'oba oyagala okuwaaba mu constitutional court ogendera mu kawaayiro namba 137. Mulimu n'obuwaayiro obulala 137 petition. 37 eyo petition nga owaabira etteeka eryakolebwa nga limenya ssemateeka wa Uganda. Mukiwulira? Ng'owaabira etteeka eddala lyonna, kuba amateeka gaba ga biti bingi. Waliwo acts of parliament, waliwo ne statutory instruments, kyagala bateekamu ebyo bintu bingi. Akati kambabuulire n'abannyonnyodde omuntu afuuka atya looya, naye ekyamazima egyo giba emyaka mingi, giwerera ddala emyaka 5 almost. Kati okutuuka ku ssaali yange girina okusukka 6. Naye baayo omuntu nga yasomedde eddakiika 3 najja n'akabagulaga nabitegedde nnyo oyo bidde byayogera. Ebintu emyaka 6 girimu eddakiika mmeka? Nze ninayo munnabyabufuzi gwe mmanyi, twatandika naye okusoma mateeka. Sijja mwogera linnya kuba siina nsonga. N'asoma wiiki eyasooka, naye olunaku olwasooka ne mmanya nti agenda biddukamu, kubanga olwasooka lwennyini twafuna lectures ezi. Omusomesa eyasooka n'atusomesa introduction to law, bamuyitanga Dr. Balya. Naye nga mu kusomesa buli lwasomesa akuwaayo akasango. Era oyo mwana ajja babuulira, akuwaayo omusango, n'akuwa omusango ogwogera ku kino, n'akuwa omusango. Tugenda okufuluma kubanga buli musango gulina peegi nga 2 oba 3. Kati mu lecture yasookera ddala, kati ng'ofunye peegi ez'okusoma bw'ozigatta, ng'ofunye peegi nga 50. Lwe lunaku olusooka, ze ssaawa 2 ezisooka, ono n'agaa nti mbidde kaneegendere sijja kusobola ge mateeka. Peegi 5 oli asomye peegi aga n'eyabiwandiika teyali mukugu, naye mu byasomye wali abireesa wakanye embidde. Don't make that mistake. Bwe mbitaputa ebyo nga bagamba mbidde ayogedde Oluzungu, naye ekyo kibeera kintu kyebikiro kikuli mu mutwe. It is a figment of a fertile imagination. Or a chimera of some sort. Chimera sikke nebeera si eki. Kyebikiro ndowooza oba bakiyita. Kibanga kuloota nga waguze emmotoka. Kati ku makya n'otandika ogyayo emifaliso gikasuka ovuma buli muntu bonoonya kaadi yaayo. Kakati naye ng'okimanyi bulungi waloose enki ndoote. N'okyankalanya amaka gonna buli muntu omukuba tteka abaana badduse kubanga onoonya kaadi ya mmotoka gye waloose nti wakoze eki, tiwagiguze. Mbagambye nti bw'oba ogenda mu constitutional court